Isirairi etutegeeza nti 60% eza launch infrastructure Iran wesinzira okubeera nga ekasuka emizinga missiles nti bazoonoonye oba bazoonoona bazikuba. Yo America egamba nti 5 ku buli 100 enfo Iran kwesinzira okubeera nga ekasuka missiles zoonooneddwa. Naye munnange missiles za Iran ne drones okusinziira ku ntereka ze baziterekamu yeewuunyisa nti zino baziteeka mu gasozi agalina oba agalina enjazi ezikaluba ennyo, mu gasozi ag'enjazi munda eyo wansi gye bazitereka. Kakati munnange Donald Trump ye ng'atugamba nti US nga amagye bayonoonye missiles wamu ne drone stockpiles bw'atyo bwe yatutegeeza. Naye okuva ku lunaku olusookera ddala olw'olutalo Iran Revolutionary Guard Corps bo bano baatandika okubeera nga batandika ku kye bayita Decentralized Mosaic Defense Doctrine DMD, era nga bano bakulaga nti ebyokulwanyisa babiterekera ddala wala nnyo mu gasozi aga solid granite mountains, era nga ne bunker busting bombs eza America tesobola kutuukayo, ne bomu za America ziri zimwasanjazi tezisobola kubeera nga zituukayo. Kakati munnange mu kazannyo kano koyinza okuyita jangu nkwekule kapa egoba emmese, era ne kigambibwa okuba nti munnange baazimba wansi mu njazi gye bateeka zi ballistic missiles zaayo mu gasozi, era nga kino kirabiddwako mu maserengeta aga ekitundu ekimanyiddwa nga Yazid, era nga kino kibasobozesezza okubeera nga basobola okubeera nga balonkinga missiles okubeera nga bazisindika gye baagala zigende, newankubadde nga US ne Israeli repeatedly bakuba enfo ze basuubira okuba nti nno awo we basinziira. Iran wesinziira okubeera nga eronkinga okuweereza wonna bweyagala okuweereza mu lutalo luno. Kati amagye ga Iran kigambibwa okuba nti nno bavuga drones zaabwe nezi missiles okuzijja mu mpuku zino, olwo ne basooka bazikuba nga bazoolekeza enfo za America n'aba Isirairi. Mu kaseera katono nnyo ne beddirayo mu gasozi gano ag'enjazi nga tewali oba tebakwatiddwako. Kati launch bwetegeerekeka oba bwe detectingibwa US ne Israeli, olwo nga nabo munnange batandika okubeera nga baddamu nga banoonyereza evuddewa, olwo nga bakubawo. Naye kye basobola okukola we bayinza okukoma kwe kukuba omulyango oba entrance ne bagwonoona, tebasobola kutuuka gye batereka, kubanga jjukira nti bali baazimba rail system nti ziri mbiza ze bazivugira ku rail system, bazivugira ku ggali ya mukka ne bazireeta ne bazituusa ku entrance ne bazifulumya ne bakuba ne baddayo ne zi drone zaabwe. Kati bwe bakuba omulyango kitegeeza nti kitwala nnaku bunaku ntono nnyo nga bazzeemu gukiriyaringa nga baddamu balonkinga. Kale munnange Iran yazimba subway system, era nga eno waliyo ballistic missiles mu gasozi
ag'enjazi. Olwo ne kireetera embeera enzibu ennyo okubeera nti munnange abaagala okubeera nga bakuba oba bakuba enfo bonoona ebyokulwanyisa kiyinza okubabeera ekizibu. Bagamba nti obuwanvu wansi bw'oba oyagala okutuuka wansi kati wali va ku lusozi waggulu kati obuwanvu ate wansi mitaazi 5 wansi ddala nti ennyonyi ne bwebanga ekuba nga bomba erina bomu ziri mwasanjazi eyinza obutasobola munnange kubeera nga ekuba okutuuka ewali ebyokulwanyisa bino. Bano Abaisirayiri n'Abamerika bakubye ebifo nga Imam Hussein facility eyo okuliraana Yazid mu Maachi nga 1, Maachi nga 6 ne Maachi nga 17 ne subsequent strikes ezizzeeko, naye nti babadde bakuba surface infrastructure, bakuba ebyo ebyokungulu okusinziira ku bifaananyi ebya satellite biraga nti bano newankubadde bo bagamba nti babadde bakuba ne babadde boonona bino ebyokungulu ebyomunda eri wansi byo muganda wange ebiri invisible biri intact tebinnakwatibwako ate nga bye bingi ennyo. Kakati bano nga bikyabasobedde bakyanoonyereza kubanga bagamba newankubadde baali bakubyeyo okubeera nga bakurashinga Yazid, naye kigambibwa okuba nti oluvannyuma ennyo baalaba ate bannansi ba Iran abajaasi aba Revolutionary Guard nga baddamu okubeera nga balonkinga misayiro emu newankubadde nga ate teyabaako kyekola nnyo yafeyiringa, naye nga baalaba nga balina capability kitegeeza nti baali basobolwa baali tebannabakosebwa yadde n'akamu. Ekisooka nti embeera newankubadde nga eri bwetyo kizibu okumanya bungi ki bano bwe balina obwa missiles. Bano bagamba nti zikubiddwa nnyo zi missiles zibakendeddeko ne drone zibakendeddeko, ezimu bazi-interceptinze, endala bwe baba abalamu bayinza okuba ndowooza zikendedde, naye ekyebuuzibwa nti ensi nga Iran yatuuka n'okubeera nga ewaako ezimu ku ggwanga erya Russia ziyinza okugiggwako kubanga bayinza okuba nga baakola nnyingi nnyo, oba ng'ekyo kikyali awo kibatwalira bbanga ky'okukola empya kati nga drone. Oyinza okwesanga nga omusajja atuulawo eddakiika 3 ng'azimbye drone oba 15 ng'agizimbye, obanga olwedde baakola dda mwe bafiitinga nga biri eyo, baleeta buleesi ne bateekamu bye baagala ne bakonekitinga n'egenda. Kakati munnange bagamba nti abasajja bano ebintu si byangu kubanga bano kye basobola okubeera nga bakola basobola okukubako kye bakubye, naye okwasa agasozi gali nti batuuke ku byokulwanyisa we biri ekyo si kyangu, era kiyinza okuba nga tebakituukangako okuleka okwonoona emiryango yokka gye boonoona ne bakoma awo. Kakati munnange kitegeeza nti bwe tuba twogera ku maanyi ag'eggwanga erya Iran kiba kitegeeza nti aba IRGC bano tebeetegeka bwetegesi kuyingira lutalo, wabula baazimbira ddala railway wansi eyo ne bateekayo emikwesese, era nga mu nsozi eyo gye basinziira okubeera nga babijja gye babijje, tetumanyi distance gye babitambuza bituusa ku mulyango wano, ne balonkinga ne bamala ne baddayo.
bino biboonoonako bagamba ne biddole bazimba ebifaanagana nga biddole ennyonyi abannansi ba Iran ne babiteekateeka we babiteeka bano Amerika ne bajja ne boonoona ne bakuba nga basinziira waggulu ku babbi be balaba nga balowooza bakubye ebintu byennyini kumbe bo bano abasajja baabitereka wansi wa nsozi era okusinza ku bifaananyi ba satellite bwe bityo bwe biraga.